Wono omufere atawena afeze eyali mukyala wa Pastor Kiwewesi kakati nno ebipya bizuuse gy'osinzidde njagala okubuuzaako subscribing osharing enze Ssemaganda akutuusaako ensonga. Amawulire agaliwo kakati wetujjidde ku mpewo gega omufere Kongwe eyasse ku mukyala wa Pastor Kiwewesi owa Kansanga Miracle Center ngono ye Sasha Rukundo bwatyo n'akuliita n'omusimbi ng'amaze okumutegeezanga bwe yaliko byagenda okubanga amukolera. Kinajjukirwa ku mitimbagano gino egya intaneti ebigambo eby'enjawulo bizze byogerwa ku musumba Kiwewesi ne mukyala we ku byekuusa ku bufumbo bwabwe n'okwawukana n'ebifaananako ng'ebyo, n'olwekyo ebintu Sasha byagamba nti bibadde bigenda mu maaso okubanga bitattana erinnya lye. N'olwekyo yasalawo nga bw'atayagala kuddamu kulaba bintu bino nga yeetaaga oba oli awo wabeerewo embeera emusobozesa ebintu bino okubisiimula ku intaneti naddala oli ng'ataddemu erinnya lye. Kati wano ne wabaawo omwana mulenzi atawena ow'ettabbu eyavaayo n'amutegeeza nti kino yali agenda sobola okukimukolera adiritingeyo information yonna emuttattana embi ku mitimbagano gya intaneti okuli Google, okuli YouTube, okuli zi website na buli kimu kyonna agende mu maaso okubanga abisiimulayo mbagirawo nga tebajja kuddamu kubanga babisomako oba okubirabako. Wano yamukuba bbiiru n'amutegeezanga bwe yali ateekeddwa okumuwa omusimbi guno gwe yali agenda okubanga akozesa okukola omulimu guno. Era wano mukyala Kiwewesi oba ngambe yali oba ali n'akwata ensimbi za kuno obukadde obukunukkiriza mu 8 n'abuwa musajja mukulu w'emyaka 39 Karega Bire Solomon. N'amutegeeza nti mpaawo oluteme lwa liiso ajja kubanga bino abisiimuddeyo, era nga zino yazimukwasa mu Meeyi nga 19 ne Meeyi 25 mu mwaka gwa 2022 wali ku Nkuruma Road mu kibuga Kampala. Wabula yasasula akasente yakanya kulinda ng'ebintu byonna akyabirabayo. Of course ono omusajja mukulu bamusindise eruzira agende mu maaso okubanga yeebakayo nga bwakyawera ennemba n'emisango gino gye yazza newankubadde avuddeyo n'agyegaana. Ensonga bwe zito bwe ziri, wendowoozaayo ffe tukuleetera nsonga nga bwe ziri osubscribinge twongere okubanga tukutuusaako byonna. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gyosinzidde.